oyogera ku mbizzi mu supporting embizzi muina world poko day. People are not happy. Abasiramu si basanyufu. But you want to make it seem like it's okay for everyone. Why is it not okay for me to talk about my hard-earned money? Sina jako wano nenkugamba waliwo yazimpadde my. Yena mas. What if I come one day and I'm bragging about my paycheck? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi baffe abalungi tubaaniriza neera ku Blaze Media mwe bali kubeera nga mufisa obudde ne mulaba byonna bye tubaleetera muli b'amaanyi nnyo era mukola ky'amaanyi nnyo kubeera nga omukutu guno mugufuulira ddala ogw'amaanyi era ogw'enkizo ne mutuwanika ku top to the peak. Andi wano n'omwagalo w'abangi wadde yaŋŋano kyogera ekyo aliko ensangi zino ebyo n'ebintu obyogera ali ku for you page ebyo ebintu obyogera abantu banyiiga linda ku mwami wange bamutuusiriza emmere batuusiza. Hello. Kale meka ngoyina bikeya ate gwoli eno gwa odalingira omwami emmere. Yeah, Boo has to eat. Omwami wange alina okulya manyi emirimu gye ja ye lwaki tugendayo katubeerawo emitwe gibenga bibaluma CEO wankima ekyo sirikyerabira babe timo mwana kimemmere omwana ali awo ku gundi ku reception wala esekuulira naye emmere etuuse. Shuga ayogera bulungi naawe tandeete emize nyinza nze okukomya wano manyinze nenyoka ajja ate akyaliye nakuvuddeko dda zino sawa batakola kati kate ng'ali ku reception ki? No, like I said, CEO, we have an office at home. Oh, hey. Okay, buuza kuba tulaba ate tusimbule. Sina wabula kyembagamba, sina kyembabuuzaako bebamanyi. Kansubire bonna bali bulungi. Baye abantu balina ebizibu si kirungi kubuuza abantu Blaze. You don't just come from nowhere noja oli ayinza obbikwa tojja n'ogamba muntu how are you mosongo okimanyi nti obusobozi bwo tebusinga bubwe. Ya okujjako ng'omanyi nti oba olina kyogenda omuya. Oyinza okungamba how are you nenkugamba ekizibu nga wallahi togenda kunyamba toddemu ogenda kukola otya. Nina gwe naweereza akamesagi. Ate ekigambo buli lw'okyogera otandika okuwunyirira omuntu akamwa ne oba obadde wazze wasenyezza. Nina gwe naweereza akamesagi nga mubuuza how are you n'alyoka ngamba ebizibu ne ngamba balusinga saasa mubuuza. Because how are you is meant for people. Yanga alina kyagenda okukola ki? Omuntu ali superior asobola okubuuza how are you. Abeko singa oba omwetaazi. Otherwise zina kuba formal greetings. Okay. Naye kati everyone buli mu Uganda by the abantu tebali bubi buli omu mu kiti kye ali bulungi because they wake up in the morning buziba ne baddamu ne beebaka okitegeera okuleka mpozi abalwadde. Okay. Buli omu gyali gyalabira omusana. Sigenda kulwisaayo era nga n'abalabi we batulinze balabe mulamwa ki bwe tuzze nago olwaleero. Ngenda tandikira mu comment section. Obubaka bwali bungi. Oyina n'obudde nagamba kino ne ngamba. Oyina n'obudde obubeera mu comment section. Kati mu comment section nga tweteeseteese. Mu comment section mugendo sanga omwana ajja kubuuze eno mu comment section bapamawa. Kadi nze sobola kumala budde na muntu simanga munze atunda soda n'ebinyogoga mu comment section. Omuntu najja from nowhere tewali ayogedde ku masasi ga Pastor Bujingo najja n'agamba fe twagala Richard nga ne byemwogera tebiri ku Richard n'ayogera bitakwatagana. You don't expect me to be paying attention to such people. Okitegeera. And then everyone buli omu ne opinion ye tewali muntu gwe tujjako opinion ye gwe muli bobolo kiringa love. Waliwo omuntu akeera ku maca bannaye mugenda kunsonyiwa. Wanje babe. Wanje? Babe. Simu erabika yeekubye. Ate babe munnange tulina olinda babe. Ago mateeka. Babe ng'okakkana nnyo ng'oyogera n'omwami. Bwejo nno bwembeera ne bembeera nabo bonna. Yeah, ask anyone.
Bwoba ng'onsanze mu buntu awo olina kuba nanti ng'onyiizizza bannaye. Mukyala w'enkima, mukyala w'omugagga, mukyala CEO. Let's go with mukyala CEO. Otaddeyo baba. Ene gomanyi nga gwe mukyala wa CEO nga naye gwe CEO. Birala mashallah ya. Tuba tuli awo nga buli omu aleeta opinion ye ne gwe ogambe tujja bawaki time. Time osobola okugibawa in terms of kati nga waneno eri abantu aboogera n'owulira ddala nga kati ono nnina omuddamu naye singa twali tuddamu buli kimu ekibeera mu comment section ojjukiramu akaseera awe bampitira Jasmine Light because ebitasinga nali wakuddamu buli muntu wa commentinga nga Jasmine akava mu concert olowooza n'alimazeeko ebiseera bya mukyala Biswanko obijjukira kati ngende nga ngamba buli bannaye golooza n'alimazeeko oba kitegeera. There was even a certain video eyali circulating. I was on a live nangezaako ku imitating abakyala abafumbo bwe batera kukubira abaside cheek nangeri ki gye boogeramu oli yasalamu kaabivumo byokka bino ebisooka n'abivaako totegedde kati nga bw'okasanga oyinza ogamba nabadde nnaggwe nkubidde nga ndi ku live ne muvuma literally everyone was calling me banga bannaye omuvumi wa wano era nina gwe nakubira guy big up on yourself alerts hub TikToker, it's a TikTok account. Bambi nali simumanyi nga tammanyi naye namutextinga ne mugamba nkwegayiridde ako ka video kali mu kisiga ekifaananyi ekibi ekyange because many people out there don't know who I am. Agenda kusanga byoyogedde akujajingire ku ebyo and then there's waliyo ffe we don't have time to explain to people kati nze bookera ku macha nompita byompise tebina kye bigenda kunzijjako era bogamba nti enjala za ssatu nga si za ssatu komenti yesigalayo ate bana abantu balina obudde bakomentinga balayikinga bwe bafollowinga kati kyembuuza kati kireetera omuntu okuwakana mbu enjala si za mitwalo 25 24 ye kyagamba teziri ezo bbeeyi nedda obusibu ebuzibu ekisookera ddala obusobozi bw'omuntu tosobola kubeera onogamba kati njala kulaba busobozi bwo nombulaba bwenti oba bwenti but obuzibu bwe buli ezo omuntu okuwakana bwatyo bambi biba tebimutuukangako kati nze oli mukundetera okwennyonnyolako eri omuntu waluma enjala tagula yadde ejjirita okusala enjala tagula nail cutter talina tasakala ate enjala wamma enjala z'olumye wamma camera person enjala z'olumye tosobola zifairinga ng'ozikuta n'oziruma woti abalumanga enjala tebaali bakumgebuza liri pazo bakozesa faira yatugamba aluma enjala ama big up on yourself pazo okitegeera tosobola kuba ng'oluma enjala nobeera ng'omanye ebbeeyi y'enjala no for you that's the point their settings bamanye enjala ziri free which is okay ate saakikola nti nno oba nali nina gwe ngamba or anything yali nambozi by the way it was unscripted it was raw ongamba ng'onyirira bannaye weeteekamu ku sente konze kituufu zo nzikola ki mwenzeeti ojja biraba nga biri unreal according to the circle gy'olina oba gy'okolera people who work in entities like the ones I work for don't feel that these things are cheap okitegeera kadire kankubuulire I work with people who buy lip gloss of 200,000. Nonya kubina baby omubuze lip gloss we wameka. Mitwalo 2. That's the circle I have. Omwala asoma mawulire gaffe ku radio for bamwita Shivan Auma. She does natural hair, like natural. Her hair is natural. Sinti nsibe oba chi oba chi. Natural chinene nyonchi afro wachi styling. But she styles her hair for over 150,000. Just styling. Ochitegera, unnatural hair. That is kati in my end era abokomulimu gwange gyenkolera they were surprised that people have where they do nails of 3,000 nze nsobola okukitegera because sometimes ngendako downtown osobola kati onsanze n'omuyimbi wange his what nyumirwa nnyo nze nyinza okuba nga simusinga myaka naye nyumirwa nnyo bayita mutabani wange because kati naye abampa ekitiibwa mpita mami Fantasy Wizzy big up on yourself agambye leero kangende ndabeko ku mami wange yazedda ku radio kalungi kavubuka kalungi kato by the way bakanoonyeko Fantasy Wizzy kati agambye kangende ndabeko ku mami wange nayitirako ku radio segere yakimanyi nti sometimes I go downtown I see these people I associate with literally everyone siri konti kakati nze sirya kino kakati nze sirya ki but it doesn't make me a person of your caliber.
simanyi oba ontegeera. Associating with you doesn't make me a person. Like of the same level. Yes. Okitegeera. I don't mean to disrespect anyone. Buli omu ayina bakita enjuba wagirabira. Buli omu waali walabira enjuba n'omusana. Okitegeera. Kati nze nange kati waliwo umeze comments waliwo n'omwana yazze n'agamba Bambi Shuga, I want to thank you. You used to pay for us school trips in high school. Yes, nakalabye. Yeah. Ne wabaawo atajja namureplyinga nti Shuga nguliraayo essimu. Bana essimu ebikola. Nengo osobola okuscrollinga n'osanga ng'ate oyo replyinga y'omu ku baavumye. Oba okitegeera. Yeah. Nti wanalinga ng'akyusibwa omutima. Just being persuaded by someone's comment. It's not me who told that person to appreciate me now. Today there was a certain border guy yandabye nga nsala ngenda ku baba because today is when I reported back to work. Yes, today is when I reported back to work. I reported back yesterday but I couldn't work yesterday. So owa border nasala nga ndowooza oba kiki oba ino obuzibu. Askari angamba Shuga omwami agambye ayagala Shuga. Nga nakayingira bwenti ne mugamba ali wajje. Ntanze nze kwebaza bebazira mutima mulungi nakusangako ensambya nga waliwo abaana amaji gayise n'oyimirira n'obawa ssente. But you know why? Kubanga nalaba abaana bama bali batudde babiri bali bwe bati amaji emmotoka egalinnye ate nga balaga bali stranded. Katatenga obudde buwungeera. Zali awo sawange munemba buuza gana amaje mubeera wanti mami yagatuwadde ne mbagamba kati njagala mudde waka amajige mbadde mtunda gammeka. Agayise. Ate nga nabo tebalishwa ne baddamu kubala amajiga yise kati onagamba sente ndala nagamba ndala kati nze nenzi you round the door. Nemba wa ezolo fika mbalance wa 10 nga 4. Ochaye mbaga kati muve wano mugende wakati nemba sanga wakati wa border. That is how soft hearted you are. I don't need to prove to anyone. Kati wa border. Nangamba wa border nangamba mbo abonna abana basobola n'okuba basobola n'okusigalawo ne balaba gwengo bawadde nengamba no nenge abaana ne mbagamba muveewo ngenda kuddamu nkomyewo mpite wano singa mbasangawo because I'm a parent and I know how bad they would get scolded when they go back home. Jose wuyo muyite. Alabyewo okitegeera kye ngamba. So mubana abantu abanvuma tebamanyi and I don't know them. And I welcome, I swear I can contain all of them. Inaina yagala okwogera kyonna kyonna kyagera bonna mbasi. Whether negative or positive. Sibayinaako buzibu. The people around me are the ones that matter. Singa mukwano gwange getting my friend and your kumpi wa getting disappointed in me oyajja kumataringa. But if we don't I mean my man ali mukogera bulungi nange. Ochegera my bosses are okay with me. You want me to care about you? What download is the app ya Airtel? No funida ko 500 MB free. Oyagala nze kweyo promotion kwe banku nyigira. Babira ku hotspot simanya bana. Wi-Fi. Excuse me. Sina manyi. Okay. Mubetwalabye muba abatuwerezeza feedback. Kubanga omuntu alaba TV, they bring feedback. Omuntu agenda ko hotel ngeno yagetinze lose. Ezera sente nazo. Omuntu bwalaba TV, omuntu agenda ku hotel na receiving a service, they expect feedback. Kati wafunye feedback. No, feedback hotel Braze Media. Omukutu gwa Braze Media. Mukuzama mu comment section twalabye feedback ebadde nnene. Nenga mubonna mubalabye. No, okay, first things first. Yes, mubalabye. Madele chenche sagala kola naye kanchikole. Mubenalabye mwenawuliride n'omukozi wa radio CBS akolera Obuganda Mbazira Tone ng'aweereza message empanvu empitirivu era ng'agisindika direct. Mbazira Tone is this guy mukwano gwa Suna Ben abembizi? Yes, Owebinyanya. Ng'aweereza obubaka buyitirivu nnyo bwe buti. Nga akureplyinga ngasinaba kugenda ku muntu wammwe. This is where I do my lashes from. Era ezo sente meke zirioko. This is what I did mega volume. Mitwalo 22. Sizo ezo zinayogera. 22 then nakonze ndabe. Combo bros bibiki. Kati nanti mbikunyonyo. Combo bros no bobanga ogize okoze microblading ngo waliwo banene abatekako ebisige nga bigenda kurako for like a year
2 years of kati waliwo gye bayita microblading yeye emitwalo 3 ombre shading yana mu 5 bino byonna bisige 5 kati bino biyinza kuba nga bimalako 3 to 5 years ebera ka refill kaakano ebera half half the original price refill half the original price bino bitusibya 220 yes kati waba there for refill it's 110 a half the original price nere kanze kubanga bwa 6 months you refill every after 3 weeks just in the embuza gokubeera nga you spend all that money on lashes these are lashes yes these are brows my eyebrows are not done my eyebrows are not done yeah kati these lashes is it that women don't appreciate what God gave them over to if I did not appreciate what God gave me I would be brown. Oh, wandibadde wa bleaching. Nalibadde mweru my friend. Ne oli awo melanin queen. Okitegera. Bino ebintu bitambula na muli mu kiggwa okola. I'm a TV and radio personality, darling. Yeah. You don't expect me to look so normal. Or I'm not going to look like your housewife. Okitegera. And then bino ebintu ne kutalibadde mulimu waliwo ebintu nga ffe tubyagalanga ffe nga nawe omusajja okera ku makya n'ogamba nze njagala ekirevu waliwo abaami ng'ayagala ekirevu kino nze nkiyita kyakyuma kati ng'ekya Slick Stewart nga ye obudde bwe agamba ekirevu kyange kirina okuba nga kitukula ekirevu kyange kyakyuma yes waliwo ayagala body fitness agenda nakola gym ng'alina 6 packs simanyi obufuna yes there are people who dedicate men who dedicate their time to good hair eriyo abawunya obulungi you want to be next to this man all the time okitegera bino ebintu byonna kati ate waliwo anaabasabuni wa mukwano n'afuluma n'agenda nga kimumala okategedde kati owa mukwano buli lwawulira obulumi ng'ow'ekirevu ateekamu oil okimanyi bino ebyo babi oilinga bibeera ne treatment buuza Byron's B Major owa Kyamuka TV is it Kyamuka TV yes mubuuzeeko bino ebintu biri looking good eryo nabo abasajja nga okulabika obulungi akiteekamu kati buli lw'osanga oli ng'asiga sabbuni mu nviiri ze ne bakwata ejjirita ne bayisaamu akaviiri ne kaba nga kaweddeko they feel like it's expensive kebera ku nviiri z'abasajja ekirungi tuli nti singa wallahi lwakuba obudde tebuliiwo tubadde tuvuga ne tugendako gundi Kisakya Mall is just here down wewali ow'enviiri wewali n'ow'enjala yes osobola okubuuza Emma Pro akola ku Mickey Wine enviiri akola enviiri z'omulangira Ndawusi akola bangi sobola bamenya akola ku bamasi okitegera he works on a lot of celebrities ask DJ Nimrod one of the most expensive haircuts is the bald head eya Nimrod the bald head ngate talina kimemeya because nze nkubulira ebyadala wamanyi ekyokola nviiri okitegera yes but he goes for a haircut who told you he doesn't do a haircut kyogamba bamuzaala we batyo enviiri ze bamuzaala we batyo anti era azisala okitegera zimeramu era nagenda n'azisala n'azijjako then ne bastylinga n'ekirevu ask him kyogamba ye akola enviiri za 15 bino ebintu tera nnyo bigamba Zubeda nga ntudde nabo nga njogera ku bakyala abafumbo I am not here to teach anyone sinze ate sikolagana na muntu ategeera ku do correction buli lw'oyagala okuddingana ennyo nze natuulanga mu class nga babeerawo stream ABC nze nabeeranga mu singa si ey'abagezi nga tukwatirawo ku example kati banene abakwatira ku do correction be babeeranga mu A. Excuse me, I am not willing to explain to you who takes long to understand. Bino ebintu byabasukka entegeera. Abantu bano boli mukungamba okunnyonnyola. Akola enviiri emirundi 2 omwaka. Ku Christmas n'ateekayo kikinki. Kitambula ne babe kaliwa? Kiri awo batera banaye. Kale mbolayo Jayanukudde. Kinki yaliwo. Ndeka but basobola zirepairinga bazirepairinga paka ngaawo mu May wigi giba miguwa naye kinki yakola waliwo n'abasiba penso n'amugagira ku mutwe tosanko omukazi nga ekiviiri kisituse weekiti ne weebuuza ono bamuzaala nazo bamugana okuzijjayo okitegera enviiri n'ebeeramu ekimere ekiviiri ne kikuwunyirira oba okitegera kyekugamba so don't expect me to explain myself to such people. Ye yabala nti no oyo kinki atambula okuva ku Christmas paka mu May
mu meeya awo n'asumula n'abeerayo ne kinnakyo ky'eppaka aweera neera mu Desemba n'addamu neera n'asiba basiba Christmas wante tusiba nviiri za mikolo bino ebintu byabasukka entegeera. Now coming to that guy you say his Mbazira Tony. Yes, someone sent me so musiba bidi bampereza voice note oyagala njizanye. Yes, just like a moment then we proceed. Babimpereza nesooka ne ŋŋamba mu mutima gwange lwaki omiro panado ng'omutwe guluma neiba ate mulirwana ye mulwadde ate gwafa empiso kiki today. Okay, the voice note just have to brag around with that name gyewakola n'ebirala ebiringa ng'ebyo kati n'otomanya nti wali ate ekirala ky'osobola okukozesa erinnya inspiring abaana abavubuka abalala abato n'ebirala ebiringa ng'ebyo bino by'okwedyaka okwesoma n'ebirala byonna abantu bangi bali mu mbeera eyo waliwo n'abakola enjala ezisinga ssente ezo about sente z'okolera njala. What is your issue? Wakati okwongera okuyambako abavubuka abaffe bano betusiba okulaba nga bafuna inspiration gwekigiraba mpanvu inspiration from you. Kati ate ebyo si bye binyuma okwogerera ku mitimbagano kubanga waliwo n'abakozesa ssente ezisinga ezoggwe z'olaba ng'ez'amaanyi simanyi babyenjogera kubitegeera wabula ensonga eyange nti obanga ddala kwereza okozesa bisirikire bisigala biyamba ggwe afutala olwo obisobola n'okubisobola naye waliwo omuvubuka ali eri akuwukiza agambye biyamba nze agambye biyamba ani talaba nti bimuyamba. It gave him a radio show. Gwe mulamu ogubadde bimuyamba because if you're discussing bibikuyamba. First things first. Ekyo kati kyengenda okugamba common sense which is not common. You are talking about something that is not important and then your bosses think they have an employee. It must be important. You are saying it is nonsense. Era biyamba nze ate gwe bitadde ku mpewo tolaba ng'oli incompetent. Maybe he wanted lwaki to send tokola a research n'oleeta ebintu ebirimu omugaso. That is being incompetent. Your bosses need to check that out. If you're their employee and you're bringing less important things on their airtime, you're not doing justice to the client's money. Abasasula obulango mushoyo okukwata ekyobusiru n'okiwa omugaso okitegeera osituuseewo naawo kati byena ebintu kati nedda bannaye si twogeza amazima bannaye wano tuliwo tuli bantu bakulu osobola okukwata ekintu ekitalina mugaso n'okiwa omugaso kyokka nno musajja muganda. I'm not a Muganda, but I'm going to have to teach you your sayings. Ngenda nino bikuyigiriza. Towa makulu bitayina ki? Makulu. Kakati otandise okundetera okubanga nina okusomesa abantu. Mbazira Tony darling. Wa era yamazeeyo nga lwa kantu kawanvu. Yamazeeyo nga agamba. Yagambye mubimuweereze. Mu recording mukamutuuseeko naye tamanyi oba nnabitegeera njogeddwa mwana w'e Masaka abuuza sisobola kubitegeera. Let me tell you, you sounded like you were speaking sense to just yourself. Wawulikise ng'omusajja alina amagezi at zero volume. At zero volume. Nono Mbazira Tone musajja mukulu gwoliko. Kati leka nkubuulire. In my avugaira kisisi ona ye gwoliko. See, no, we are talking about Simujavuna and all that. We are talking about this. How many times have those people mirundi emeka gye boogera ku mbizzi nga tesanyusa buli omu golowooza buli kyokola Mbazira kisanyusa abantu. Banja abawuliza CBS nga tebagirya. Oba kitegeera. That I understand. Oyogera ku mbizzi mu supporting embizzi muina World Pork Day. People are not happy. Abasiramu si basanyufu. But you want to make it seem like it's okay for everyone. Why is it not okay for me to talk about my hard-earned money? Sinna jako wano nenkugamba waliwo yazimpadde my. Genda mass.
What if I come one day and I'm bragging about my paycheck? Banaye mutuleke. Nze nyinza okuba like again I was not bragging. I was not bragging. Nali nyumya naawe. Yeah, we were just era nongamba ng'onyirira lwakwantino it was unscripted ng'onyirira bitu bitu I'm like hey netekamu ssente kogwe enjala zo zino zammeka actually nali ngambye zinyumira obugalo bwange bunyuma okwambaza obugalo bwange bunyuma okwambaza engagement abaana ab'enjala nze mbatya bagamba enjala zaaki nenkugambe ebbeeyi yazo wulira amize panadongo omutwe guluma neipo katetewena bwe tunadda mu byokwesoma I have a lot. I have a beautiful dental that doesn't actually take a lot from me. Erinnya lyange laba nga liri white. Ekibuno kyange kiraba nga kiddugavu bulungi. Actually, our radio celebrated my teeth on the World's Dental Day. Hey! Mashallah. Amanyo gange ne tugasalira cake kati mba mukyali ku ebyo. Amanyo. Ne tugasalira cake. This is like something new to me. Amanyo. Hey, olo nabayina dimpo bayino basalira. It depends. It depends. What days are celebrated? There is World Menstrual Day. Oyina kuba ng'oli well versed with the calendar. Okumanya zino ennaku World Menstrual Day, World Dental Day. Naddala mu health awareness. Bibamu bingi. Ebyabamaama, ebya breastfeeding. Bingi. There is a lot. Bambi tebajja kubitegeera. So I don't know why I'm calling him Suna Ben. So Mbazira Tony. How do you perceive this context? The message was direct. Era namaliza nga gamba you record and forward to the woman. The reason why he wanted it to be recorded and get forwarded to me, teyabadde kuntegeeza. He wanted clout. Akyogereko, bakintuuseeko, nkyogereko. Naye siina buzibu. Ku masannyalaze ge nina generator, nina umeme. Standby generator. Umeme oyina phase ki? Biveeko. Nze ndi wali ku source. Kati nina kati nina generator nina solar nina power inverter byonna so kati okuwako what singa zizo it will not do me bad. So generously omuwadde. Please follow Mbazira Tony everywhere because you know they are in a trying time by the way where they have a duo ate chali wali mukulwana na enyumba bajiganira talabirira mwana so I yes atkati obadde ki Suna talabirira obadde ki namba yaliganidde mu kalina Suna alabirira omwana twaliza muli Suna yagulira nambwa y'emmotoka gyako talina badde bagala kuyingira nyumba wamma Nambo, I stay in the house. So I completely understand. I'm going to explain this. Papa, Sebo. Jendi sebo mbadde nsakukubirako shortly ndiko muka interview naye mbadde sobola butakwata simu yo. Neddobozi ndimanyi. Ono mukama wange. Neddobozi ndimanyi. Naye obutima. No, because he's so important to me. Yasoko kumpa platform. Nga tewali alaba my worth. I was doing sales and marketing nasalawo nagamba omwana ono eddobozi lye likola ku mpewo. Yes, so yasoko kumpa platform and he's my favorite person. By the way, your voice is audible enough. Nagambe tunadda ku bintu ebyokweraga. Ebintu tunadda mu byokweraga. You should ask the people I talk to on phone. I sound so I have a beautiful voice on air, off air. I mean, simanyi. I literally pronounce every word like it's supposed to be simanyi kati Mbazira obogamba nti nabadde nneeraga mukwano netandika butandisa okweraga. I don't know. Simanyi. But anyways, ekyo kyo kyangenda okugamba Braze ekintu kyangu nnyo. Bannaye buli eyawulidde okuva ku Mbazira yes ng'owulira nti kyakubadharinze okubeera nga Shuga akola enjala za mitwalo 24. Sirina kye ngenda kukolera wabula osobola okugula piritoni n'omiranga 8 times 2 n'ofuna ku tulo ne weebaka. Kuwujjala kuba kuwujjala oba kuwummula. Owummule. Bino ebintu biri normal elsewhere. Very, very normal. You should meet Dodo one time. This is my circle, I'm telling you. Mikwano jange, go and ask Dodo how much does she do her hair.
4 ate nga alina dread asobola okudecidinga n'agamba nina dread sigenda kweteekamu ki sente but on top of that still azikola kyazeeteekamu that is why when yavaayo n'abagamba nti nze wiiki nkozesa miliyoni emu mama nze nfudde oyo malaaya ani agenda okuwasa because you are not the target audience darling si ye gwe mwami gwanoonya gwali mukaaba oli mu kifo kikyamu that is why a million a week ogiraba nga ki nga nyingi bireke there are people who have a million as change pocket change agenda kutuuka wali atipinga y'abantu tebanyiige kati nze kakati oyogedde kana akapini kagenze ne kaleeguuka mu kati repair ate kati ogenda kuntandika oba I should host you lumwe omanyi olunaku lumu waliwo omuntu yali amanyiira ku live ya Don Chris big up on yourself top oyo number 1 namusabye andetereyo iPhone ali mu America omanyi wetuba tumwogera tulina okwogera jali tulina gamba nti yageze bweru nali e Dubai ali bweru nali e Zanzibar ali bweru so ali US ali mu America Don Chris nali ku live ye olina kusayina amanyi galekana wallahi kyamukwatako nagamba Shuga bana abantu bakumanyira tebakumanyi they have to know that you are young girl apambanye ate olina ebintu byo fantasy yaliko ewange nze sipangisa oli mukunkayanya n'abantu abapangisa banaye people have problems alaba rent we nga namukozeemu enjala rent we obukise kati definitely nti abayina okuwulira bwatyo people abasula mu nyumba ez'emitwalo 2 definitely you rent naffe singles nange singles waffe za mitwalo 2 single rooms ewammwe maama gyosula oba ewammwe balandired sikategedde naye waliwo bweyogera n'otalambula oba kukanajja mu next episode tusigalaawo olumama sogatula naye bwekigana mbuulira karo yayimbye akayimba ng'alinga eyayimbye endowooza yange nga njigamba omwami wange Karo Nantongo era olunaku lwa konsati ye ndulinze nnyo simanyi kivulu kye nninze ng'ekyo alinako keyayimbye olumama sogatula naye bwekigana mbuulira nempulira nga wallahi bye ngamba ddadi wayimbamu nempulira nga eddoboozi kutidde rendisa kale ate olaba munyiga kati rendisalawo okuyimba anti kayimba kamu ntegekerawo concert Independence Grounds Kololo inshallah Kololo anti kati wano ku cricket over mwana fuyizaawo cricket over shiba inayo nga nnya October nga nnya by the way nga nnya October that day is special to me kubanga ebisare byannumanye nnyo then nenzala nga 5 so ngenda kubeera wali ne bakimanyi nti nno onkutudde omegudde nze omenye kulashi ati olunaku olwo nga nnya we shall be live pano egenda beera live ku Lugogo cricket oval nga tuli n'omumbejja wa Mumbejja wa Kenya niye nga tebakikomenti nga keje ekyokubeera nti ozaalibwa Kenya n'okulira wa they don't know about that they just wanted to focus on the nakyogerako ku interview ya Zubeda wandabira ba social media in-law alimba abadde agamba itaba idiot nkuwulidde ba social media kinyabo yogera ekituufu ekikuli ku mutima alimba biki ne ngaba naye ba idiot kale ekikuli ku mutima ekituufu ekikuli ku mutima kyeki okay ba social media in-law ne bagamba ki ne bayomba nnyo ne wabawa abakayana ne wabawa abakkiriza kati abakayana ne ngamba kale era ne bambuuza okyogerako ki ngera wombuuziza leero kwolwo saayina amanyi nabagamba bannaye buli yakiwakanyiza va mu kika kyammwe gy'obongaba okuva n'olwaleero ndi bwewammwe because if now okay this is how people argue a lot engeri gye nina omwami omuganda ndi muganda owenkima ne owenkima oyo I did my research ekimanyi nti no CEO one of the most nkwegayiride please don't go there nyamba Brazy tusobola okwawukana olunaku olwaleero nkimize bannayani eyakugambye aletegedde ki jankukubakana ewulira kakitaipinge okunkuba ewulira kakitaipinge sikyekyo badde bajja tegeera ndi mugezi nagambye ffe twategeeranga ku example
Teacher atandika okuwandika okukola kino. Yes, yasinga. He's the best number. Teriamukwata mbana itogeza techikuva techikusimatukanga. I don't want to put my family out there. Baleke babirawo nga bebuuza. Musajja che tulisizaako bomu. Senyo nengambo no musajja yateka Shuga akamwenyu buli. Manyi otambula okadda. Otambulira ddala ng'okadda wano nengamba ekibeere eyo. Oyo yensonga lwaki nepankira ku basajja musajja yambuza nangamba negolowooza. Who do you think you are? A bitch, I'm a man's woman. Hey, I'm a man's woman. Waliwo otandikidde bitch. Sebo yagala onsange ku buchenji bwo. Abasajja no babeera ne capital nga bakabaze. Kakati njagala kufuna Shuga kati kishuga ekyo kyagambye abalabalamu emitwala 2 na blalala kati njagala capital wenga abaze wa milioni ngeza. Wezigwayo babata mmoka. Yesende. Mukwano bo buchenji mane. Okay, aba client yomu. Yisawo Skypins. In the next episode tugenda kwogera ku bintu bingi nnyo. Simanyi sometimes nnyo mu dairema nga saagala nnyo nyiza batulaba. Ngenda kuyisawo ebintu bya mirundi nga jijo. Okay. Skypin is tours and travels. To travelingira ku loan ku kibanja mpola teri yali akikoze. Kwate kubo yes. Ku kibanja mpola gwe ngogende ebweru ng'osasula mpola. Kitegeera so jangu ku Haruna Mole Ntinda level ya kusatu yonna yaffe jangu kafulo konna shia nkutidde otukaboti nga bulomola akapande Skypin no yagala natimba obutebe bwa waiting okitegedde ate abakulabira mu kamera era oba tewamugambi ng'akulaba era omugamba ntuuse wano nga yakulabye dda nti watuuse okitegeera namba y'essimu eri 0709 707 mwenda musanvu oba 0 mukaaga musanvu 3 mukaaga mwenda 0. Okay, bwenvaawo awo I do a radio show Bajita Amasape. It's a talk show ku Radio 4 103.3 FM radio ya minister Amasape na ye babadde bakubuuza ngakwese sende zenazo nakolera mukwano. Do you know my boss? The minister. Do you know my boss? Hey! Minister of Gender, Laba, and Youth Affairs. He's one of the large taxpayers. Yeah. Kubanga ina entities nyingi akozesa ate bavubuka. Yeah. Chovala atwagamba nti ekifo bakimuwa kyekyo nga tekirina okuba ekice. Yeah. So ankola ne Bina Baby ne Tina Maso Galigita mchala wa Suna Ben. Atono Webina. Ani Webina mbalaba nnyo. Anti Bina Baby. Dora. No Dodo tukola naye ku YouTube. Oh. Babera ba hosting nga nawe. Yeah. But Bina Baby and Tina have a radio show it's wewawo when chipingira in ku Radio 4. Radio 4. Tina mchala wa Suna Ben. Ye Masapo but those are two programs. Anti kati on a daily. Monday to Friday Amasapo kusawa 8:10 then ku Saturday ne tutula ne pano ne tuita mu lugambo ku macha kusawa emupaka kusawa nyawo kitegeera then ku Baba TV program ebitala sawa emupaka kusawa 2 wonna nno lugambo lero nkozesa enjala ez'emitwalo 2 kano ko uga kozo wangambo uga ne bitavaako this babita bata ono lip gloss ouga ne Ana yolizi tolunaku lumu. Okay. Ndeka mpisewo akasemba tugende bannaye. Lero kati mpisawo business zange. Bannaye mugende ku YouTube munenye omwana omulenzi mupya. Bamuyita Atticus. ATIKAS. Only. Mwana mpya nnyo sinaba mu revealing. Tetunamuta eri ensi but is a very new talent. Anaye nyimba 3 very soon kalenzi kalungi katoka imba bulungi munonye ne motoka chi aine motoka bobuntu butono nyo yogedde nti kalenzi kalungi katonenzi jukira the other song ha buyimba bamwe bwa mchalo simanyize kati obwe babambazira mubere bulungi mweraba Mbazira be Masaka Atticus is this one this is fantasy Fantasy wange yes fantasy Wizzy okay fantasy Wizzy fantasy ngabwe chiri Wizzy with double Z yes then Atticus okay thank you for giving us your time bana muwagire ziga fixi ya single kola video ane Kampala Uganda omukozi wa video tatama number 1 etali mu bikala color grading ya charge ina nice ne camera movement omugati gulinzita okay Skypin tours and travel tukutumiddeko
Oye mugaga yeka gwe tulina nti abalala bonna ondoza balaba basiba bannaye. Ate mugaga agenda mu gundi ali atya nassa. Don Nasa tali mu kkomera. Okay, in the next episode tujja ne Mbazira Don Nasa. If possible we shall sit on the panel inshallah.